wandimwanidda mu Buwarabu naye ya mutwalo gumu kitundu. Naye ate bannaye abaana baatu Mr. Saima abaana baatu omanyi abaana batuwayiriza mutubasaba 200 okubatuusa mu Kyemuka. Mwemwe naye nze awe nalabidde nti kunsi kuno baana mwa internet temwagaliza bannange kyogere ku baba baana babeere mulenga bali otinsana naye omuntu wakuvuga n'akutuuse waka n'otukanga omuloodi n'osooka otandika okutijja olwa bbaasi. Mr. Saima abaana bakoze video naye ng'olabira ddala kiviira ddala ku ggumba bakomewo ku kyeyo babadde batubba. Omu n'agamba nze nabagamba okunjjako airport mpaka mu paaka sente mmeka bansabaana. naye ng'anaani agakusaba Ngugambe kati omulala wajja n'asoma komenti eyo